era nzangudikiza nakugamba nalemesa bosi wange yenyini okucrossinga bwawo Fred Rejema dipute CDF by Zeni mugato jagenda yalinga order nga bange a crossing awe sawa zitasawa wona. Okay. Yes. So walina order teya yitawo order akazi yalinga nzibu nnyo. Yalinga nzibu nnyo nga yebwa gambe ekyo kabeerani yali kuyita tewali Rejema n'omulemesa namulemesa erinnya ngadde neyo musiko mwate namulemesa ate nga yali amanyi bulungi nnyo bwati nga ayogera n'omuntu gwamanyi twagenda okukwata abasika Namunkola abaali beddenya abasikala abafedde mu UFM biki balina bataliyani certificates Namunkola bwe njogerako eyo abasikala ab'emabega bonna bagimanyi bagiwulira bulungi kati kubanga baize ndowooza mukama we yali Lubega siyo waayo tugenda okubakwatawa Namunkola kati bwe tumala bakwata Namunkola abaali ebbombo tetwadda bombo nga bwe nakulaga emabega awo nampise Musemayi nkoleze ne Tumukunde tukoze ne Kyanda tukoze ne Mugira bonna nga bazze bagoberegana pawo tukolwa leero waliwo mijeno birungi bwe nakunyumizaako bwe twatwala Pike omuzungu William Pike omuntu alapaka engoma mulimo gona gulimu nnyo ne bennakugambe twaguyemu nabo essaawa zino abamu bakkano we bali abala brigade ya chanza nsiza kuba mukulu wange bamuwadde brigade nagiwulidde yadde sijja kumwogera linnya abadde Kano nigale bamuwadde brigade yala bamu appointinze brigade commander side eyo ekyo nayo kiba kinsanyusa kale omulimo twagukola ffenna n'omugenzi jeti atulaba omulungi tukwaniriza nate webale kubanga otwegaseeko eno ye programu yaffe eyabazirwanako bakadogo betujja nabo ba veterans betujja nabo netugenda maaso n'okubanga tuwayamu netwogeraganya ne batubuulira gyenvudde waabwe okutwalisa wamu tukimanyi bulungi nti bakadde baffe bano be bamu kwabo abakola obutaweera okusobola okulaba nga gavumenti eno ejja mu bukulembeze neffe twakiraba ne tugamba nti abantu bano ebyafaayo byabwe bife bwe bityo ne tugamba nti tujja kujja tubeere nga tuwayamu nabo batubuulire gyenvudde waabwe nga bwatambula okutwalisa wamu era nga mu kiseera kino negatiddwako Sergeant Kasirye era nga tugenda kubanga tuwayamu naye olunaku olwaleero ayongera okutubuulira olutalo nga bwe lwatambula okutwalisa wamu balwana ne bawamba Kampala ne bamala okuwamba ne beeyongerayo n'engulu bangi batubuulira Kampala nga bwe yali bangi tebatubuulira nti engulu eyo kyali kitya kubanga ate bangi era tubalabye nga baaliyo nnyo so Sergeant Kasirye nsanyusa okulaba nange nsanyusa okusanga bwana Kisuubi nate weewaawo mulundi omulala weewaawo mbuuliza ku bannayuganda abatulaba bannayuganda abatulaba balamusizza nnyo mwenna gye muli eyo mwebale kuba balamu mwebale kuwangaala batumidde nnyo mwenna gye muli weewaawo nkimanyi nti waliwo kati atulaba olunaku olwaleero eyandyetaaze okusooka okumanya nti Sergeant Kasirye ono yaani olutalo luno lwe twogerako olwaleeta gavumenti eno mu bukulembeze lukusanga wa oluyingira ddi ng'olina emyaka emeka tulyoke tusumulule nze nzaalibwa ku kyalo nga bulijjo nabagamba Bombo Erukole omuluka gw'Ebbajjo mu ggombolola y'Ennyimbwa mu ssaza ly'e Katika mu disitulikiti ey'e Luweero nga nzaalibwa omugenzi Haji Muhammad Bakali Lugoloobi n'omukyala Mariamu Nasimba akyali omulamu wali awo ekyamusi wennyini kumpi n'ennyumba ya President Museveni yennyini ekyamusi gye twakumanga era naye waali kati ku mulirwana era nsuubira nti President bw'aba ayise ku nnyumba ye asobola n'omulabako ekyensuubira olw'ekigere kuba bali ba mulirwano kati ku nnyumba ye ekyamusi nayingira ebiseera ebisinga ng'ogenda mu maaso twagala nnyo okumanya nti ddala kuba oli akulaba ayinza obutamanya nti Kasirye gwe twogera naye musirikale oba yali musirikale so lwaki teweeyanjulako ng'eyali omusirikale ne tulyoka tugenda mu maaso ekituufu nnyo bwana Kisuubi ndi RA 22-6-28 Sergeant Kasirye Akiramu Sekajja
era nga nkoze mu bitongole bingi naye ng'ekusinga mbadde nnyo mu bitongole obwambega mu intelligence olw'okubadde mu mbeera we nayingirira nga lwe nabagamba nti era kinatandikira mu nsiko eri nali opi kinatandika nakyo yensonga lwaki ngenze entambulira nnyo awo lwakubadde nti mu makkati awo nagenda nentandika okukuuma bannabyabufuzi ngera bwe nabagamba nti nakuumako Profesa Kabojjere, Kateeta Apuuli, Kahindo Tafiire, Omulangira Mawuuba, Kapiteeni Abe Mukwaya, Haji Nadduli, Kapiteeni Kibula, abo nozo obeera nabo we bonna kubanga bwe natambula nabo 85 awo nga nze mbakuuma nga bayitambuza enjiri waje twali tumaze owamba baanyonyolanga abantu lwaki kibadde bwe lwaki baawamba lwaki bagenda mu nsi kati n'embeera ng'ekyuse lulinga abantu bakyadduka basirikale abagenda babasomesa kitukoze kati natambulanga nabo nga tubakuuma n'omugenzi Kisekka. Oyingira mwaka ki oyingira n'emyaka emeka? Nyingira n'emyaka nyingira Mugogo nga nina emyaka 11 nava mu kyamukaaga nga bwe nabagamba nali nsoma Bombo Common by then era nababuulirako ndi edimistresi wange waali kati awo Kokera House Madamu Joy yali edimistresi luli mu ssomero eryo erya Bombo Common we nava ogenda okuyingira oluvannyuma lw'okubadde nti nga bamaze okutta abasirikale be nagamba be nabega abaali ewa mukyala Mushia Bombo bategeera nti omwana adde mu uniform abadde asoma Bombo Common yasoso yingira wano bwafuluma bayine bakola ki kyekyampaniriza okubeera nga nali nina okudduka ogenda okwegatta ku Muzeeyi Nadduli bwe yali Mugogo. Akabozi ka Muzeeyi Nadduli ako kumutolose Bombo nkajjukira bulungi nnyo. Then nina bye nkujjukirako n'omusota n'omusota gwali gugenda oluma President Museveni. Zemboozi nzijjukira bulungi nnyo okutwalisa wamu. So mujja muwamba Kampala. Njagala otuwayizeemu awo mu kuwamba Kampala then tugende engulu. Kati mu kuwamba Kampala we nagamba tinze mwenyini nze nasooka Bombo okulaba abasirikale bali redde kulwana oba kukola ki nagenda weera nga omwana omuto zeno oluvannyuma nzire ntwalira nga mbega nziza amawera nga twalira mukama wange by then yali bamwita Mukama senior officer kwa mbiseo tewali olanga nga babeera ba senior officer SO then rank endala GO2 GO1 provisional GO2 n'abakopolo ne APC ebyaliwo ebine Mukama yali atukulira bwenzirayo mubuulira muga nti abasirikale bonna batudde wali bonna bawanise dda bakkiriza era ngamba still muddeeyo ampa mugenyi yalinga dipire muddeeyo mulaba bakulira mwogere naye mujje naye era kye twakola tuddayo tumuleeta twogera naye ne mugenyi amubuulira ebiriwa bakkiriza bo totally bali bakkiriza dda. So Bombo tewali kuba masasi tewali kulwanagana bonna bali batudde mu kibangiza amanye Bombo bulungi olaba kalina za police awo ziri bonna we bajja ne beekunganya waliwo ekisaawa awo kiri kumpi ne police bonna we bajja ne batuula bonna tewali okulwanagana nga bakkiriza dda nga bategedde ebyavudde ne Kampala nti tewakyali kyakuzza bonna baali bamativu era bwe tumujjamu tugenda naye okwogera naye twajja buzi straight zayini ffenna ntuyingira bulungi bomu nga tubadde okuwanyisa amasasi yadde twogera ku 86 twogera ku 86. So 86 mumaze okuwamba tumaze okuwamba kyekiddako kati awo era nga bwe kugambe sijja kuddamu nnyombozi ya lwinti twalumba abaana bakakoza mutale abo ensobi eyo gyenaga nti gwali musiiba ogwo ne kati okanyogere wano tugumaze ogwo ebyabo tuba mugenyi babakutte Mukama babakutte kuteesaayo oba babakutte fe batulese nga abaali abatalina musango mu kintu ekyo bo abongedde ku Public House kati oloffe tugenda batuleta Kazini babe nagamba Kavini avewa fande strategy yalinga ADC bamuleeta bajengawo 14th battalion KW ekyo kyalinga kitegeeza tikikosi kya ulinzi battalion bajijenga nga yejjo okuuma abakungu n'okubanga nga esobola okwalestinga ate omulala yenna ajemi zaali battalion 2 kati awo bwe tumala ogijenga banga tono nnyo twagenda okukwata abasirikale Namunkoola baali beddemye abasirikale abafedde mu UFM biki balina battalion 35 Namunkoola bwe njogerako eyo abasirikale ab'emabega bonna bagimanyi bagiwulira bulungi kati kubanga by then ndowooza mukama we yali Lubega siyo waayo tugenda okubakwatawa Namunkoola kati bwe tumala obakwata Namunkoola
abaali ebbombo tetwadda bombo temwadda bombo bwe twadda lwasibira ku Kaluma mwagenda bakwata eri temwadda kitigumu kakati tulina kuddawa bombo twasibira Kaluma titwaddamu kuva Kaluma kati ne bagamba nti saawe mu biseera ebyo ng'ojuku ennaku zino tubamanyi kkoni naye luli waaliwo ojuku ye yali engulu nga oyo ye muzibu lyerinnya eryali ezzibu ennyo ojuku ne omulala babitankana Odongola Teeke be baali abazibu ennyo ne tutandika okupambana nabo omwo lutukute ku Kyaluwa awo Ayago Bridge awo tukampinzeewo awo twavanga omwo ne tugenda Agago ne tulumba Minakulu kati awo twadda nkukyerira waneeno bonna ne tuzingiza awo waliwo nga tusomerawo bayita Atapara awo missionary y'amaanyi eri awo bayita Atapara kati missionary y'abasajja bagyekozesa egyali somero basobola basinsiira muli nga tebavaamu gyo wadde mujja sharinga somero missionary aba sister bano abasiba zikola biki ababeera mundu omwo temujja kuba sharinga ne tusobola tubeerawo kyobola baatawaanya nnyo bwe nakugamba nti baasalako nnyo oluguudo olwo okugenda okuva ku Kyataparawo okugenda leero okudda erira awo waali wazibu nnyo nga bushi amanyi kyobola nti ssaawa 12 zennyini nga tutakiriza mulaba kukurosingawo era nzangujukiza nakugamba nalemesa bosi wange yennyini okukurosinga bwawo Fred Rejema deputy CDF by Zeni ne mugaato jagenda yalinga order nga kubanga akurosinga awo essaawa zitasobola wona so walina order order ya kazini yalinga nzibu nnyo yalinga nzibu nnyo nga ye bwagamba ekyo kabeerani teri kuyita tewali Rejema n'omulemesa namulemesa erinnya nga ddene eryo mu nsiko ate namulemesa ate nga yali amumanyi bulungi nnyo bw'ati nga ayogera n'omuntu gw'amanyi naye ne mugamba orders ya fande zaki sigwe wangamba kwolwo lwafuna ne sergeant kwolwo nyine yaye yagimpa nali kopolo kuba nze nali ku road broker nga nze njikulira kalinga ka section nga ndi kopolo era omugenzi afane Fred yampa sergeant yes so olutalo olwo lwali lutya mwalinga ku mobile oba mwasisiranga lwalinga lwa mobile baba abantu ababadde ku mobile bangamba batambula ne batambula ate ng'era bwe mutambula we mubadde temuddawo kuvulaba tolina kyoba nakyo kubanga byolese emabega toddamu kubisinkana kuba bwe mugenda gweoyinza olowooza nka twali bombo tugenze namungola tuvudde namungola tusibye Kaluma tugenda kubeera ku Kaluma ate bwe muva Kaluma buli mumugenda temukola ki temudda mabega temudda mabega era nzijukira olutalo olwo kati olutalo lwali ekona Kiraaka lwali lwa Odongola Teeke ekirungi nti nno n'afande Sale yennyini yajja yaliwo olwo olutalo olwo batuwambako Kapiteni Kibula yali RDC wa Apache mubiseera ba RDC bali basirikale yali RDC Apache kati bajja bamuwamba ne deputy wa Kazini ne Kazini abasajja bali batuwambyeko katono nnyo era Katonda yayamba buyambi okubanunula mwabanunula twabanunula ne Katonda yayamba buyambi watu tutegere nti babawambi kuba bwe twamala okuba kona Kiraaka kati Odongola Teeke olunaku olwo lwafa kati olunaku olwo lwafa fandisa yawalirizibwa nga alina okujja okutuuka okukakasa nti Odongola Teeke afudde nga tutuuka ku mulambo gwe ffe twamukuba twali battalions 3 ffe twamukuba kakati awo bwe bamala okulowooza nti ono afudde kati bantu bamanya nti emabegera esigaddeyo balemu nansi kati RDC ajja ateekamu siyo ne deputy engeri yali amanyiye ennyo abavuga abayisa mu buko bajja bagwa muki mwambushi ne kati ekyamba abasajja bali bano amasasi bali gaali gabaweddeko bali tebamanya gabaweddeko basigalawo nga bali wansi bali tebakyaku bali bamanyi bali mu buwambe gaali gaweddewo nga bano tebamanyi ate already bawambiddwa gwe mukisa gwe baafuna ku olwo naye ekyayamba ennyo kampani eyali bamutanga Kapiteni Semanda kati ebeera ejje egogola ebalengera kubanga wali mwalinga mu bulengereri nga batambula bwe muti ne manya nti bali eno tugenda yite teringa ennyo nsiko nga bwalabanga ensiko yaffe eyeno nti wekweka nobeera muki
mu nsiko nsiko ng'eyeruwe nga muyimba ne muba nga mulengera bali nabali nga babalengera kati awo Kapiteni Semanda alengera abasajja nga 20 agamba obusajja bukyaliyeyo 20 agamba nti katulumba bati abasajja ayongera okubalumba tugenda okutuuka eri jukira awo wonna nze ndi IS IS wangamba yakola ati intelligence ndi intelligence kakati awo tugenda nketta kakati tugenda ogenda okutuuka omuliro gumala okuggwayo abasajja bagamba bwera tuli mu nsiko nga abasajja tumanyi nti batumaze dde okutuwamba nga bali mu nsiko badde bagudde bamazemu essaawa 2 jukira abantu bamanyi nti we bali naye tebalina masasi newo batya bali ne bano batya bano naye nga bali tebalina ki era ekyo kyayamba nnyo abasajja okulaba nga omugenzi Kapiteni Kibula anunulwa ne kazini yennyini ng'akola ki anunulwa era bali Baizeni Kaganda ye yalinga chief escort bamuyita Kaganda ne kati ekyekabi yaddayo yagenda Rwanda mpulira ali Rwanda eyo kati Kano Kaganda ali Kano Rwanda eyo n'omulala Dodovico naye ali Rwanda eyo naye mpulira naye kati Kano naye Baizeni naye yali kapiteeni luli bebali Dodovico yali omu ku baali bakomandinga ki kampani bagiyitanga Bikoi nga Semanda yewa Ekoi zezaabanunula so engulu omalayo bbanga ki namalayo ebbanga ddene kubanga mwamala omuwangula bwemwamala okumufufugaza ne bigwa era oyo bwe yamala kati Ojuku n'asigalawo nga bwe buuja kkone bwennyini bwavuga luliga emanya agaali gavuga odongola teeke Ojuku n'asigalawo ng'akyatigomya olutalo teruggwa naye lwakubadde liggwa okyusa bukyusa ne bakujja oba ne basiga nga bakyakola ki abakyalwana kubanga olutalo lwalwawo nnyo engulu namalayo emyaka 4 n'emyaka 4 nakyusizaamu ebifo ngera bwe nagamba nti nadde girigiri nkwatagana ne Leeti Kano Lieutenant Kano omugenzi Leeti Drago gwe nasangayo nga yeshiyo egirigiri ate awo netukwatagana naye ate bwe tukwatagana naye kati ate sayidi ene ey'abalango n'abakyoyi nagivaamu naye mba nga nze mu sayidi y'abalugwala y'abalugwala dinali naddamu era ndowooza olaba mu biseera ebyo olutalo lw'Ekaya olwo twaluliko nnyo si nnyo kale naye nga twaluliko nnyo awo nga tuwawo sapooti y'amaanyi ku lutalo lwali Kaya naye omukisa omubi nti nali mmaze olwala ekidomola saasobola kugenda Kaya nasigalayo girigiri muki naye nga paliyani yange yagenda Kaya nga nfunye ekidomola babita bidomola byali common nnyo era omuntu atabikulaga bino ndowooza obirabye atakulaga bidomola ebidomola gaali nga mabwa naye nga babiyita biki bakiyita kidomola lwali olulimi lwaki olw'ensonga obupere ebidomola bwebwali obulwadde bweyo nsekere kutuluma so tubeereyo engulu kati awo tuvaayo tusala tukomawo epakuba ate awo kati bwenviira awo nensala nenzira ewakaweesa nzirayo wa Fort Portal nkwalagana ne Fat Kaweesa yali mu 11 Fort kati ate awo nkwalagana naye kati bwe nkwalagana naye awo bwegambira eyo namalayo ndowooza omwaka gumu n'emyezi ng'ena netufuna ebizibu awo so mu kiseera kino kubanga ontegedde ozze ofunye ebizibu nga bwe nabinyumya mu kiseera kino mbeera ki muwangaalira gye tuba tugendako na kusomoozebwa ki oyitamu gwe nga eyali omulwayi mu kiseera kino nga bwe nakulaga emabega wonna mpise musemaayi nkoleze ne Tumukunde tukoze n'ekyanda tukoze ne Mugira bonna nga bebazze bagoberegana paka okutuka leero waliwo mujeno birungi yaliwo kati okusoomooza okuliwo essaawa zino kwe kubeera nga abantu nga Bakadogo twawaayo obulamu waffe ne tuwaayo wegamba ne tufiirizibwa ebintu bingi otherwise oluusi nandibadde kati ndi dokita kubanga gwe nali nsoma naye mpisa ebyo nga nsinga katono nnyo obukulu naye kati ye dokita Mulago bamuyita Dokita Kavuma be bamu kubakulira Cancer Institute Mulago kati tumanya nange kinandibadde kitegedde so ne kati bwe tubeera mu biseera nga bino
tuba twagala ntusisinkana ne president nga bwe babadde batusuubiza nti tujja mulaba naffe tumwesunze twagala tumulabe tumunyonyole kubanga ekyo omukisa omulungi abamu ku ffe agenda kutusisinkana ng'atunuulira omuntu gw'amanyi bwe yali alabyeko kubanga temanyi yali andabyeko so ate kubanga mmanyi bulungi nnyo kuba President Museveni gw'olaba ye musajja anoza asinga okujjukira teerabira era bw'omuganda nakulabako era ajja kugamba namulabako wali bwenti kitegedde ajjukira nnyo kati ekibeera nga kijjawo omuntu yandigaye nti oba ono bano balimba oba kikuba bwe atulabako ajja kujjukira buli omu field gye yalimu amanye neki kye mwakola amanye ne muzadde wo kye yakola amanye kye mwafaayo asobole okulaba nti abantu abaartisiti yemmwe temwasoma naye abaana bakole ki abaana basome kwa Uganda ya leero nsuubira mu maaso awajja mu maaso mu myaka 3 anaabanga talina diguli ziwera 3 ajja kuba nga talinaawo wano kifo okiwulidde kitwagala tulabe nti abantu abaterewo projekiti azisponsoringe ne bannaffe abonna tubafune tubanoonya bali mu mbeera embi bonna bajje kubanga bateekako ettaffaali line ku mulembe guno gwolaba n'emirembe egiriwo ettaffaali baalisaako nabo baveeyo basobole okubeera nga at least buli omu yeeyagalira mu kintu agambe nti kale kasita nina kano kendiko kambibidde obulamu bukole ki obulamu butambule naye nga pulezidenti yalina okukikola akuba ali pulezidenti mwatakumanyi so mulanga gukubira President Museveni gwonna tugukubira President Museveni kubanga yeye kai kamala byonna yalina okutulaba n'agamba zikajja gy'oli nti watereera nti yeti akati twagala kukola kino nti kakati kamba yambeko mbakwasizeeko kino mukole kino bwekini bwekiti ne bannabe mubaleere sobole okubanga kuba bonna gye bali bangi katono nnyo gwe nga gwe mbadde sikakubuuziza naye gwe nga gwe mu nsiko eri oba engulu eri gwe mirimu ki gye wasinga okukola ennyo emirimu gye yasinga okukola ennyo kati okuva nakugamba nti nakunyumizaako bwe twatwala Pike omuzungu William Pike omutwala paka engoma mulimu ogwo nagulimu nnyo ne benakugamba twaguyemu nabo essaawa zino abamu bakkano webali abala brigade yakyansanisiza kuba mukulu wange bamuwadde brigade nagiwulidde yadde sijja kumwogera linnya abadde Kano naye kati bamuwadde brigade yala bamuappointinze brigade commander side eyo ekyo nayo kiba kinsanyusa kale omulimu otwagukola ffenna n'omugenzi Jeti yali atukulira mwawerekera okumutwala ffe twamunona wakati wa Bombo Road awo wakati wa katugeye Matuga n'Ekkungu awo mukulugusa mpaka Ngoma mpaka wa president so mulanga President Yoweri Museveni tumwetaaga mulina ebizibu byammwe nga yalina okubimanya obiraba kati ngaffe batunula n'amanya nti oyo gundi mulani wa gundi ffe twagala tumutule mu maaso bannaffe batugoberere kwanza bwe mutuula mu maaso alina tyajja kuŋŋamba jja kumanya kimugamba kituufu kale bansibuli so bannange mwenna abadde batuwuliriza baddamu neesimye okubalaba era mbatumidde nnyo mbaagala nnyo mwebale kwagala nsi yammwe ebizibu byaffe byeyo byokka pulezidenti tumukabira kyekyo twagala tumumiitinge tutuule naye tuteme empenda tulabe nga tutambuza obulamu naye mumbuulirangako luli twakola program response eri etya abantu tebakunoonya abantu ekyamazima banoonya abantu banoonya waliwo mu Uganda wange ye twali twemanyi naye yali eyo ali London Seguya naye anoonya waliwo n'abalala bali Canada kale babadde basirika mu meso yosi nesiziddamu olw'okutatagana nga obumanyi olwa security soka n'osibamu oga tujja genda speed ntono kiki tovala ye bwe yaŋŋaana ngamba atumanyiganye funa twaliyo naye ndiyo nampeereza ekifaananyi namugaso kumpeeza ekifaananyi yakimpeza nga ye era twatanga ddala bulungi toliko mukyetya kakati omuntu yagamba kati kankubudde kino bw'obeeranga nga oli intelligence mu byosobola okusoma n'ekisiikirizo kino obeera okitya olina okukyekengera kuba kiyinza okuba si kikyo nga kyoli reflection kireese wano gwe naye olowooza kikyo kati olina kusaba kukyusa nga bw'okyuka kikyuka n'okugaa nti
okiwulidde pozi mukadde wange muzeeyi Nadduli mwagala nnyo mulambulako era ndoza weekend nja kuddayo mulambuleko Haji kubanga twejjukanya bwati mbulirako ne tugenda naawe Haji ndudde mulabako gyali adde mukose kufuse mabegaawo nensuubira inshallah ajja kuba bulungi so butamulambulako kubanga buli lwatunula bwati akuba ekifaananyi musajja akuba ekifaananyi kiri najjukira byonna kyokola nti anjagala nnyo kale atrabo mulungi Sergeant Kasirye kamukomya olwaleero nate emboozi ekyagenda mu maaso nja mufuna omulundi omulala tugende mu maaso nate n'okwongera okuwayamu ku nsonga eno ey'olutalo olwaleeta gavumenti eno mu bukulembeze twogera ku 1986 naye nga abakulu bano baatalaga baatambulira ddala mpaka myaka gya 9 nga bakyali mu kulwana engulu eyo so ffe twogera wali naye nga balwanira ddala kambageze ekiseera ekirungi mubeere bulungi mwera Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence.